nze olunaku lwe nategeera nti eri puzzle tategeera era talitegeera. Ekintu ky'osinga saha nze kyenzikiriza mu bintu by'omusinga nga nzikiriza obimusinga. Number 1 omusinga emyaka. Number 2 omusinga obubi. Nkubulira byamusinga gwe wenimba ngo nti wana nimba. Number 3 liri puzzle byosinga saha omusinga okuba nti wasoma. Nkubulira byamusinga gwe ngamba nti ebyo nimbi. Okitegedde? Nemeseza n'okuwandi. Ndi nkubulira ebintu byamusinga. Mama atu distractanga mu kibiina. Anti distractinganga. Jamu buto. Ebintu liri puzzle lunabe byosinga saha mu bulamu bwo nga byokakasa obimusinga era sana bwe tunatula nawe nga tukayana ne onankanye emirundi 10 liri puzzle abikukola ki abikusinga. Number 1 age amusinga emyaka musinga obukulu. Number 2 Number 2 omusinga obubi ugliness amusinga obubi. Number 2 Number 3 omusinga obutasoma uneducated. Osegeera kati ebyo ebintu nkakasiza ddala nga liri puzzle mu byaddala nga tuzze wali eri ne tudde bali saane wali kola tukana abimusinga nnyo ebyo byokka abimusinga nnyo n'obutategeera. Reasoning zizabo oziwulira. Reasoning capacity ya saa eri waggulu ku ya liri puzzle ne babeera ba reasoning bakola ki obawulira. Okitegedde kati ebisigadde tuli ku Truth Media go subscribe follow it's lunaku lwa kubiri ndine Musa buli lwa kubiri tukolayo country. There's a lot of things ebiri mu kutambula a lot when I say a lot King Saha bamusibyeko eddogo bagambye mulogo taloga asula gundi puzzle yagambye ya confirming that liri Saha mulogo ya mulogo era no ne tambulye eddogo katali mutte lutalo akyawera nkolokooto mumumanyidde ebbanga ddene musindiko bwabwammwe butembe emikira gyali ate oli wafulumya project omujjukire okumwasamira so bintu bingi yabadde ejjo ku live ne ng'aliko n'abantu awo so ebyonna n'abyogera mbidde yagudde mu kawunyemu aka Nsamba Patrick Oshabe yagudde mu kawunyemu yadaleeta bino ebintu bye simanyi byayogera mbu simanyi apo dompe bitimpu omwana n'amumaliramu yetera mu bintu ebiri serious. Yes omwana n'agenda omusajja n'agenda amumaliramu kakana ngambidde ali lubuto. Ebintu bya Kyagulanyi bisudde abantu eddalu mu kusuula abantu eddalu eleeta it's okay. Ebintu bya Kyagulanyi bisudde abantu eddalu bali mu kuba mpawa abaali bayomba mbu yeekweka simanyi ebiki ate kati bayomba yafulumya atya buli omu aleeta version ye oli engeri gye yafulumye beebuuza yafulumya atya mu kufuluma buli omu yeebuuza atya musajja wani yamufulumiza bali mu kuba mpawa ate ffe twandyeraliikiridde nti musajja gwe wafulumye otya naye ate abali mu gavumenti ate beerwana musajja yafulumye ate ezo n'ensooka tuzirina sooka obuze ku bantu then ndowooza tutandike nga tonabuuza ku bantu nga tunabuuza bantu banaye mugende wane Katwe ku Crown Japan ya Katwe ebintu electronic gadgets zonna electronic home use ani omukyala agambye nti alina Black Friday so ne maama ojja kutula senimiti w'abaana so Crown Japan ya Katwe alina branch 2 ekyemmanga n'ekyengulu mugendeewo mugule ebintu home use electronics zonna azirina akinagwa buli kyolowoozaako nti kyamungi ate nga biri genuine class abadandizi Black Friday nga zeetooloola bwezityo aba Hayes International bakugamba nabo gendayo batwala abantu ebweru enamba y'essimu yaabwe kweri okwo sobola okugendayo kino nekitambula bulungi nnyo. Sula Motors wali ku lw'emmotoka ennungi emmotoka ekutambuza emmotoka ku kibanja mpola okuswapinga waali nayo kubanga akutambuza bulungi nnyo. Musasoko buze ku bantu banamusizaako mwenna abeekumidde ku The Truth Media n'okutwala omukisa guno okubeebaza okutulabanga buli lwakubiri n'oku appreciating emirimu gyaffe nange nnyongera okubeebaza n'okubasaba mwongere okutulaba n'okutukkiririzaamu n'obutatumalaamu maanyi manyi ebiseera ebisinga buli bw'oleeta ky'oleese n'obeera supportive ofuna amaanyi agakola ki ageyongerayo agaleeta ekirala so nyongera obeebaza mwenna bali mu diaspora nakyambadde mutumireko akwagala nnyo nakyambadde njagenda mba supporting mpola amannya tumiddeko nnyo mukwano
nange nkwagala kuba sisobola kwagala taata njagala nina kwagala njagala wamu naabo batatwagala era nabo bajja kutuuka balabe kuba ebisinga tutambulira ku mazima tutambulira ku bintu bya mbu bikina kuwayiriza tutambulira ku mazima so tubaagala nnyo bwe bali kwanga kwemuli Musa wawulidde ku kikonde kya Shakibu ne Barrister Timo kigenda kubeerayo nga 11 April wali ku IUEA bagenda okubeera so it's an opening match bali bagenda kubeerawo ne ze bayise anyway sizitegera bulungi ebyebikonde naye nategedde kimu match gyengenda okulaba nga Shakibu ayiwa Barrister Timo Bunwe omumanyi okiraba otya tusoke tutandikiraawo ekikonde kino okiraba otya Barrister Timo gundi yakazanya match 2 ani Shakibu yakazanya match 2 emu yagikuba olina dduka mu ring yakuba Kazora eyokubiri Rickman yali amukozesezza omulambo Barrister Timo yakazanyemu bali ne Cats UG nalo kafubutuka Barrister Timo etegeza Barrister Timo azanya balwadde Cats UG owe Dubai so no wawano obadde okawangamu Barrister Timo bamulonderamu balwadde Cats UG ne kalyoka kafubutuka Barrister Timo ebikonde eno match ogiraba otya sa corporate match bwoba ombuuza ku ludda lw'ensuubira okuwangula ebitundu 75 ku buli 100 Shakibu ajja kuwangula agenda kuba gundi ajja kumukuba nga tataddeewo nnyo nambeera kubanga kyovula bankuwadde percentage y'ebitundu 75 ku buli 100 Shakibu aba alina okuwangula then bwe kubeera nga era ku ani agenda okuleeta abafans abangi era ebitundu 75 ku buli 100 Shakibu ajja kuleeta bangi bwe kibeera nti ani alina obumanyirivu mu kye bagenda okuzanya era Shakibu asinga oli ku bumanyirivu bwe kibeera nti kuzanya muzanyo gujja kunyuma era of course Shakibu jukira obumanyirivu buleetera game eyo okuginyumisa osobola kuba toli mumanyirivu n'oginyumisa so kati ebisinga Shakibu alifa beta ku Barrister Timo naye ngera bwomanyi ebiseera ebisinga nti mu bikonde si buli ajja nti no atandika already w'amaanyi atandikira wansi sobola oteekawo naye embeera abantu okumanya nti naye abadde awaayo obudde bw'okukola training ekitegeera so then gas wise okubeera nti anasinga asobola okubeera ne gas kintu kikulu Shakibu era abafa beta ku Barrister Timo omanyi gas wa ring oba ow'ebikonde abeerawo mu training gy'okola so si kubeera eno kati Barrister Timo obudde abumala nnyo ku TikTok beera ku zilive biki so kati training asoogiwa obudde obutono kati gas n'amusumbuwa kuba olina okudduka olina okuba baaga olina okuba shadow olina okuba paadi otegeera ebintu bingi okufuna gas byolina okuyitamu ezo eryo siri sure nti Barrister Timo asobola okuwaayo obudde bwe ennyo we buti okubikola kate Shakibu asobola okubikola lwa nsonga nti dogo wa ghetto kati ate aliko ba ghetto youth bangi nnyo wano abamubeerako kati nalabye King Kyeyune ng'aguze table baba balina okugula kyo kyenkugambye nti naye ku muntu anaasinga oleeta aba fans era Shakibu alifa beta aba asingako ku Barrister Timo nti byonna match eyo yeetoolodde ku Shakibu nti Shakibu kuba Barrister Timo ekisooka tali wano ate talina bagenda kuguza ya tiketi baveeri nti baze wano kukola ki wano ku besa alinawo bafaani kati era bafaani baalinawo ku buli 10 kyenkugambye nti ye alinako 25 batono nnyo alinako 25 nina abesuudi abagambye bajja Jimmy Gearbox South Africa yagambye ku kikonde waali era ayagala Shakibu anti kati abo ba Shakibu kati ate Barrister Timo baalina wano bebagenda okukola eri 25 then aba Shakibu bakole 75 asegamenti Barrister Timo ye talina kyobula era naye mulekeddewo ka 30% ka 20 ka 25 tali mu 30 so nti
anti kati amazima lwakuba nino abantu abasinga tebamanya nze ngobeera nnyo principe kintu kyangamba Kyagulanyi yatuga amazima gali kufuula ow'eddembe sagala buza kati singa bikyuka wali ne bikyuka mu gundi namuyiwa Bonwe anti kati kyekyo kyenkugambye nti naye Balesta Team atera mulimo gwe okukola ennyo okujja pruvinga abantu nti naye ki wali kuba babokisa abasinga tebazze nti noli naakera ku makya najja n'abeera nga w'amaanyi wabula ayise mu kuprovinga abantu. Lucky Punch y'ogimanyi anti Lucky Punch naye era tojja kugikuba muntu akola zowe kitegeeza naawe osobola okulwana olwo ebibeera mu Lucky Punch. Lucky Punch gy'erisebo kitegeeza naawe osobola ogenda mu ringi wenga ng'omusajja akola training gw'olinde Lucky Punch emukwate era tesobola girinda olina okuba naawe kitegeeza obudde bw'onaalindamu Lucky Punch ate yagenda kukuba kyeya traininga kitegeeza abeera far better than you. Era kizibu nnyo okumuwangula chances obeera natono ddala okumuwangula kati Balesta Team ng'omuntu kino kijja kumuyamba okwongera okumututumula n'abadde tebamumanyi okumumanyi abamumanyi anti ngamba waliwo ababadde tebamumanyi wabawo ababadde tebamumanyi kusaidi y'ebikonde mwe kibalema okutegeera kati nze ongamba ndito tetukisussa nze Shakibu sijja kugamba nti ndifaanini wabula nze njogera ekituufu ekiba kikola kigenda maaso kale Shakibu soogedde naye nti obanga nti Musa enjogerera boti ne boti wabula nze nsinziira ku ki ekigenda okukola ki okubaawo Balesta Team alina okweteekateeka zino wiiki ebbiri ezisigaddeyo akole ennyinnyi zowe butaweera afube okulaba nga anaasobola okubeera ne gaasi omanyi mu ring ekisookera ddala kyobula abantu abasinga baagala nnyo ebya street ne babagamba mujje tugende mu ring ne bagaana ring ekisooka okugifuga bw'omala okukoleza owe yeetaaga gaasi ringi yeetaaga gaasi wagwa omusajja newolajja bw'onaamukuba nga omutwe mugumu n'omukuba ebikonde byo naye nga takutuka nga tamenyeka ate ajja kumala kuwangula kati mulimu abasajja nze bemmanyi abazannya ebikonde lwakuba kati betobamanya kati waliwo Kenny yazanyako maaki ne Sure Fire yamanyi nze manyi abalwanyi aba kati anti ne bali era abazanyi ba bikonde naye Sure Fire bwasanga omuntu nga muyaba bino bimuwoza simanyirako simanyi Punch tasobola wangula Sure Fire kuba Sure Fire mu byasinga okukola yaguma omutwe newomukuba asigala asituka alina akayinja kaminzaani kube bali abasajja mulimu abasajja nga bo yakola mutwe Sure Fire Kenny yamukuba naye ng'omusajja tamenyeka n'amukuba nga takutuka era yamaliriza amuwangulidde mu points yozegera nesimukuba nti omuntu asobola okukola omutwe mulimu abasajja abakolanga gwe birowooza zimanyirako Punch zo tugenda tusobola mumenya ate bula nkwadde example y'abo abalwanyi mukuba zijjo zino nejjo bazikola ebyo tebiriwo kati n'omugenzi Zebula ennyinyi wali tosobola mukutulamba omukubirako Punch ng'olako Punch emukutulako ki ekitegeera so kati mubeeramu abasajja bonaagenda ng'ofollowinga ebikonde ojja kumanya nti nebyo ebyalako ebikoze bitya tebiriiyo Lucky Punch era naye ogina gikubanga weetegese olwedde wakoleza owe ng'omukono gwazitowala okuba omusajja n'amenyeka ne Balesta Team mbagaliza ekikonde ekirungi nja kubaayo mbagaliza ekikonde ekirungi naye sofa emisajjire ku side ya Shakibu ali waggulu mukko ku byonna awo no zigenda kubanga 11 April ku IUEA wekikondo ekigenda okutojjera waliwo fights nyingi bwoba bazise memorial basi something asazitegedde bulungi nnyo naye waliwo fights nyingi nnyo naye ng'esinga obukulu egenda kuba ya Shakibu na Balesta then nga 24 match tugenda kubeera ku gugundi ku wano mu town ku Kingdom Kampala nga 24 match tugenda kubeerawo ne show y'Abafaransa bagiyita Bridges and Beats wegenda okubeera y'Abafaransa kubeera ejja kitaka ba Tracy era ejja bulijjo mu Faransa bulijjo manya Irene Namubiru no balese abantu abenjawulo but headline nze ye bakiza emibano bayimbe yes kati awo tuga nti y'Abafaransa gamba abayimba French nebo gambye y'Abafaransa n'ogabeera ejja kitaka wakwanti no bagikoze mu Uganda but bagiyita francophone countries za colonizing wagundi it's a francophone Namubiru gwe mbadde mmanyi ate naye si mu Faransa yafumbirwa mu Faransa alina passport ye France yamanyi kale naye nga Bridges and Beats so njagala tutandikire wano ku King Saha Lutalo King Gundi liri puzzle ndikira amayembe wane ekiro negamya nso obutaale ennyumba yonna nenkwata nange ebibbo seri mwangu nyina ekibbo kyange wamwasa oyo omwana oyo wenna kaluko oyo omwana yasindikira ekibbo ky'amayembe
ne tukwata ennyumba yonna obutaala nga bumyansa amayembe ne gazina mu bbaati ne nkwata ekibbo ne ngagoba tumwenda ogw'ekiro ng'ayagala ngende engwe ne mwana gwe n'agamba nno kyaliwamu atuma abantu bwe bati babakole ki badyonkere so mubeere careful kini ngamba ono cowboy aneeseserezaako bulijjo wali omukozeeko kyakulutalo kuba bimusajja oli muntu wakengesa hanyo alimu ebintu by'okweraguzalaguza ddogo akina byenkuduulo ebyo kati das n'ebintu byenjagala osooka otegeere ekisookera ddala nze Sekiri Basemanda which is okay gwe Walugembe Dias omanyi lwaki nkugenda nti kati gwe Walugembe kakati iffe tuli Baganda kitegeera tulina obuwangwa n'ennono yes bye tutambulirako era ebitutwala kakati sisobola ku makya mu buwangwa n'ennono n'obulombolombo bwaffe kyekyo kibayita okweraguuliriza naye nga tobikozesa bubi ku banno anti kyegambye nti obuwangwa n'ennono n'obulombolombo bwaffe kibayita okweraguuliriza kyova olaba nti ffe tukozesa tisobola ku makya nenga nti kabaka yagambye agenda kujja wano nti aŋŋamba kabaka yasiimye kitegedde nti bwebwe obulombolombo bwaffe kitegeera nti mu bulombolombo lwaffe tugamba nti wendigwa Ssaabasajja walikola ki kubanga nti ekiriba kizza okumutwala kisooka kutwala ffe ekibadde kinantwala tekina kimutwala kakati oli bwagamba nti saayeeraguuliriza nga ye Semanda kyabangamba mba sikitegeera the statement was yandoga ebintu neŋŋenda nange nenetambula bw'oba ogamba Liripazo bye yabadde ayogera Liripazo yagambye saa yamusindikira obuyembe ekiro naye n'ajjayo ebibbo n'alwanagana nabo olowooza lwaki naye mu kwogera yagambye naye yajjayo ebibbo lwaki teyagambye ndize n'ajjayo musaalaba oba kale n'ajjayo Kurani kitegeeza nti tuba tugenze mu ki olutalo naye ekirala Liripazo bayire nze nali nagana n'embuzi za Liripazo no ozigana siganyi naye jukira omuntu alimu kuvaayo okuyomba mbuno bamufuukidde ekyawalula abantu oli alina waliwo omuyimbi omu anti Liripazo mwe yaleetedde mwani ngate sequence gyaleeteramu alinga abagama mbwani anti kati nze ne nkugamba omanyi lwaki nali ganya embuzi za Liripazo ekisooka Liripazo tali intelligent tali smart mu bintu byayogera oba byakola kitegeera ayogera fwa onfunye bulungi katutandise okunfuna otugenda tambulira ku page eno kakati abantu nga Liripazo most of the time bogeza excitement yabadde omuntu nga kusindikidde amayembe ati kyenkunyonyola nti bogeza excitement nti bwagenda ku live ayogeza excitement abeera mu kusinika mannyo kwogera bitakwatagana kyasanga kyakola ki kyayogera sagala kino okiwa njagala nkunyonyole kati omuntu kati nga Liripazo ye ensi bw'agiraba si bweri abantu tebali ku mulamwa gwaliko nti ye asanga n'abantu mu buseera ebyebuzibu ye ng'ali mu kusekawo ali mu nseko malaba nnyo ate enseko ze zimuwoomera nnyo ng'ali ku levu eyo Bulunoke ate aseka ne Buluno bwakola ki bwaseka n'awateetaaga nseko Buluno yitalina buzibu anti kyeŋŋamba n'awateetaaga nseko bo bateekawo enseko okitegeera kakati Liripazo wenkugambira nti no wanseko Liripazo yennyini yavaayo n'atugamba baali balogaŋŋana ne Suuna Bendi ate nga Suuna Bendi bwe yali ajja e Kampala yatuukira waani wa Liripazo yeyamurisiiving kakati Liripazo njagala ŋŋambe nti saa yamusindikira amayembe okumanya nti nno ave ku sayidi y'abantu abamuyamba ne bamwagala mu butamanya bwe kuyimba mweri eddoboozi ly'ebbi ne bamuwerokaminga ne bagaaka abeerewo kati abo abantu n'atababeererawo n'agamba nti kangende embeererewo bano abatanjagala kuba abo be yabeererawo oba bwe yawa obudde bwe essaawa zino kati bye bisinga okumutawaanya kuba Liripazo kati yafuuka tikitooka takyali nnyonyo okubya music alina ekibboosoli anti nkugamba sinagaana era buli waba akoze
Innocence wo oluyimba lwo lutategeerekeka yamanyi target ye ya TikTok. Target ye ya TikTok. Era yakugamba ye bwakola ebintu bye bitategeerekeka ebintu byebyo akugamba oluyimba bagenda duteeka ku TikTok. Kakati era lujja ku trendingira ku TikTok. Katikkiro yadde mentioning abayimbi abamu ku bamanyi era ng'agamba abagoberera ye teyamumenye. Oza lwaki yadde tamumenya? Sigamba nti Katikkiro amulinako obujjo batamwagala. Wabula tamumenya olw'ensonga nti tayimbye ebintu bituukanye kubeera nti asobola oyisibwa mu kamwa ka Katikkiro. Kyovola nti Katikkiro yadde mentioninga nono omwana wa Temensingo yagaye oluyimba nduwulira olwa Temensingo. Yagamye ebintu ebiriko abiwuliriza. Naye ate tasobola kugamba nti bijjangu yitawo kirala kijje. Ekibuusirisima ebikimunira ebintu byammwe ebyo somesa essanyu ly'amasuuka. Kati omuntu bw'atyo bw'oba okedde ku makya kino ekintu nkibuuza nnyo abantu. Liripozi osobola ovaayo ku makya n'ogamba abaana bo saa yansindikira amayembe. Naye osobola okuvaayo n'olaga obukakafu nga amayembe saaga kusindikidde. Oba kale era abaana bo ojja bakolera statement yemu nga gye wakoze n'obaga bwe yansindikira amayembe ne nzigyayo ebibbo. Gwe ebibbo bye wajjamu birimu ki? Era nanti saying egamba it takes two to tango. Bwoboga mantino oli mulogo otegera otya nti mulogo kitegeeza naawe. Anti ate era ye mu kugamba mu kulwanagana nabyo bamusindikira yajjayo bibbo. Kyali mu bibbo ekyalwanagana nabiri. Kyekyo. Kuba tosobola kujjayo mbuzi erwanagane n'ambwa. Oba kusindikira embwa ekulume. Tosobola kuyita mbuzi yo n'ogigamba mbuzi. Ajagamba nali neetaasa. Anti kyenkugamba tosobola nkusindikidde embwa yange ekulume. Gwe ng'ojjayo embuzi yo kuba etomera nnyo ye erwanagane n'embwa. Tekisoboka. Kitegeeza naawe ojjayo mbwa. Embwa nerwanagana naki? N'embwa. Kakati kitegeeza bombi. Lady Puzzle mbadde nkyamunyonyola. Lady Puzzle sijja kugaana. Oli musajja ayiseeko mu nnaku. Wadde musajja munaku. Nze olunaku lwe nategeera nti Lady Puzzle tategeera era talitegeera. Wafuna omukisa. Olwedde nga principal MP. N'okola oluyimba lwe baali bayita ebigezo. Wakola oluyimba lwe bayita ebigezo, Kyagulanyi n'awaayo obudde bwe n'ava ku budde bwe yali wadde abaana be famire ye n'abantu abalala baali bamwetaaga. N'abukuwa n'ajja n'akuberera mu vidiyo yo. Kyagulanyi wakera ku makya nga y'omu ku bantu b'okulembeza okuvuma. Buli wofuna omukisa ogwogera ku ssimu yo nga Kyagulanyi omufuula omuntu omubi ennyo atabangawo ku nsi kuno. Gwe kennyinnyini eyavaayo wakerako ku makya n'olaga nti mu bantu ababi abayitiridde b'otalabangako Ssuuna Beni nnamba emu. Igwe kennyini omuntu y'omu. Obulamu bwo bwonna toyina muntu gwokera ku makya n'ogamba nti naye kati ono mbadde naye. Newe mwakola simanyi bikoze bitya balina abo simanyi boys bikoze bitya. Boys simanyi dormitories. Bwe bakyankalana era n'ovaayo n'obaako waboogerako. Sifaayo nze gwe kuba oyisa abantu b'osooka kufuula mikwano gyo nagikiggwera. Bo bazzeemu ne Kenzo kati. Ye gwe kyobumanya ye ayinamu embeera omuntu ayina omukyala gwafaanaganya embeera zaabwe zezimu. Muleke. Balinamu embeera nga zifaanagana. Kati ye muntu nze Lady Puzzle namulabako nga tasobola yadde okusasula booda. Naye nga talina booda gye yatambulirangako. Booda yomanyi yalinga yani? Bagamba fa ku kyendi kati. Anti kyenkulaga njagala kulaga bwazatambula. Booda yo yali ya New York. Gastaira ali Canada. Kati New York yamutambuzanga oyo ku booda ye wali ku musenyu kusalama. Baye New York yali avuga booda ye nga ne booda ye enoonya ekyokulya kye balya buli kimu nga batambuza obulamu batya babiri. Naye ono bwe yakola oluyimba olagenda ogule emmotoka n'ayitawo New York n'asooka amuzza ebbali. Nanti yali asigadde ku booda nali ageze ku mmotoka. Anti kati kyekyo kyengezaako okulaga nti obulamu bwe bwonna tatambudde na mikwano. Oyo omwana yeegayirirako ku saha bakole oluyimba. Naye yamuwandikira oluyimba. Nga tanaba muwandikira. Oluyimba lwe mugamba oluyimba lwa gundi teziwera. Lady Puzzle bw'awandiika oluyimba olwo. Lady Puzzle nze kino njagala bw'olaba vidiyo eno otegereze simalaga kwogerako wabula njogera nti nkumanyi. Wayinza okuba nti tewawangayo obudde kumanya nzaani wabula nze nawanga obudde
okubalaba olw'ensonga nti nabeeranga we muli wakola oluyimba lwa teziwera ng'oluwandiikidde Bebe Cool njagala aveeyo agambe nti nnimba oba mikwano gye kiveeyo kigende nti nnimba bw'oluwandiikira Bebe Cool n'akulema ottuukako olw'ensonga Bebe Cool amasape go mangi ye tutogera muwandiikira luyimba omale gamutuukako nze mpanikidde era sita oluyimba Bebe Cool yakulema ottuukako bakulema ottuukako ng'oluyimba lulungi oluyimba n'oluwulirizaamu Jeff Chiwa kuba Jeff Chiwa Biden yali mukwano gwa manager Sam Mukasa ebiseera nga yakyali manager wa Saha nakati era badda manager we kati bw'abeera nga ye manager wa Sam Mukasa nga mukwano gwa Jeff kati bw'amuwulirizaamu oluyimba Jeff Chiwa agamba manager Sam Mukasa amugamba naye luno oluyimba luki lulungi omuyimbi wasobola oluyimba lulina ki message nga saa ye nyinyini ng'omuntu tonnamunyega bamanager ne bakwatagana naawe Nyomeza bukimusaba bwe yaja nawulizamu oluyimba n'agamba oluyimba luki lulungi era n'osanyuka nnyo kingi okukkiriza oluyimba lonti luki lulungi era n'agamba agenda du voicinga ne bakompasate nga ne bakuwa ssente zo ze wali okola bamusasula yasasulwa olowooza singa tebamuwa gomaye ekigambo kye yali yogedde olaba just ayogera kuba nti yaluwandiika kati olunga ate teyasasulwa ne bakwata ssente ne bazikuwa oluyimba saa n'aluyimba si lwe lumu mu nnyimba za saa ennungi olusinga naye sijja gamba nti lubi kuba nze nkukiririzaamu owandiika bulungi yadde kale weebuuza amagezi ebiseera bye ebisinga oluyimba si lubi ate si lwe lumu ku nnyimba za saa ezisinga saa oluyimba n'alukola bwe yalukola ate n'okifuula ekyokulwanyisa munnamuwandiikira okitegeera muze mutambuza propaganda mungi mu bantu ababeera tebakola ki tebamanyi liri pazo muve ku bantu kubanga entalo zaagala kati gwe kye nakuzuddeko onoonya buli kadde kufuna woolippira mbofune bw'olwana essaha buli wofuna omuntu ng'alinamu ekirowoozo ky'agalwana essaha ngo gaakamulippire nwana essaha saha temulina kye mufaanaganya temulina kye mwenkanya ekintu ky'osinga saha nze kyenzikiriza mu bintu by'omusinga nga nzikiriza obimusinga number 1 omusinga emyaka number 2 omusinga obubi nkubulira byamusinga gwe wennimba ngo nti wana nnimba number 3 liri pazo byosinga saha omusinga okuba nti wasoma nkubulira byamusinga gwe ngamba nti ebyo nnimbi okitegeera nemeseza n'okuwandi nti nkubulira ebintu byamusinga mama atudistractanga mu kibiina atudistractinganga ddamu buto ebintu liri pazo lunnabe byosinga saha mu bulamu bwo nga byokakasa obimusinga era saana bwe tunaatula naawe nga tukayana newonankanya emirundi 10 liri pazo abikukola ki abikusinga number 1 age amusinga emyaka musinga obukulu number 2 omusinga obubi ugliness amusinga obubi number 2 number 3 omusinga obutaasoma uneducated osegeera kati ebyo ebintu nkakasiza ddala nga liri pazo mu byaddala nga tuzze wali eri ne tudde bali saa ne walikola ate tukayana abimusinga nnyo byebyo byokka abimusinga nnyo n'obutategeera reasoning zizaba oziwulira reasoning capacity ya saa eri waggulu ku ya liri pazo ne babeera ba reasoning obakola ki obawulira okitegedde kati ebisigadde byonna birekere saha ebyo ebina bitwale ebisigadde obirekerani obirekere saha si mu bubi omanyi buli muntu mu nsi muno tujja tukola ki tusiŋŋana nze nzikiriza eri paza alina byasinga saha era mu byasinga saha bw'oba totegedde so bikuddiramu number 1 amusinga emyaka amusinga obukulu number 2 amusinga obutaasoma number 3 amusinga obubi number 4 osobola okumalayo naawe nze mbyogenda omumanyiira nze obutategeera bumusinga so kati music wise sijja bagerageranya ekyo tekisoboka balance nga bateriiyo then ebirala just nze nno mbeera wano mu kutegeeza bino nasinga njagala omanye bw'oba omulippira omanye muntu kika kigwokola ki gwolimba singa wabaddewo mpaka za abantu baddugavu nnyo awo naye nalibadde ku saidiyo nenkulwanirako kitegeera nti owaayi temubba omusajja temumubba kitegeera
nakunyumiza kakabozi akuba kayiseeko ebbanga nyiza nokakudira nakerabira omukyala yali ku program eno program ya simanyi bagitatasa amakago batasa amakago then nga omwana omukyala yajja nga anoonya omwana we omwana kyenzijukira omwana ekika kye baali bambogo omukyala mu kujja nga anoonya omwana we nga omukyala amaze Australia emyaka ameka ana talaba ku mwana we yaleka omwana nga wa mwaka gutya gumu n'agenda Australia kati nadda mukudda ky'omukisa omubi taata w'omwana yakola ki yali yafa ne mukudda n'asanga nga wakyaliwo mulamu we bali bamuyita Nyanzi kyekyategeeza nti baali bambogo kati mulamu we yali ayitibwa Nyanzi n'amusinkana n'amubuuza omwana we n'amumugirayo bwe yamugirayo omwana ye mukujja kye yali asuubira kuba ye agamba mu kuva Australia okudda wano omwana abaana be be yazaala eri baali bamudimandinga muganda waabwe gwabagamba ali eno baagala bamulabeko paka we yagamba naye kanzireyo Uganda Kampala ebifaananyi baali tebaweerezaganya bifaananyi yalina kiri ekifaananyi kye nga mwana wa kyali bebi kye yali alina mwaka gumu kati nadda ajja akime muganda bamubatwalire bakole ki bamulabeko kati omukyala mu kujja eno kye yali asuubira kujja eno asange omwana ng'alinga boolaba buno bakenzo ng'alinga boolaba bachoze buladi bubuluno kobo we butyo nga boolaba bujuliyo bo babitusi nga bwasuubira omwana naye Mukama Katonda n'amukuba omuggo bwe yajja baamuleetera omwana ng'alinga liri pazo omaye mukazi ekigambo kye yayogera bamugamba ono ye mwana nga mulamu we yamugamba Nyanzi ngera mugamba mulamu Nyanzi nkumanyi n'omwana wange yali wano bamugaayo ono n'agamba it can't be impossible it can't be tasobola kubanga yiwange omukazi n'akaayana n'akaana omwana n'atukana okukaba n'agaana lwaki ate maama neegaana mama wange mbadde nnumwa nga njagala tatulede yangendako nga njagala okufuna omukisa okuddamu okulaba kwani ku maama bakola ne DNA y'ekifaananyi nga kituufu yeye naye nga yagamba omwana waba afaanana liri pazo omukazi yayogera ddala mu mwana waba omukazi yayogera ddala ate omwana yali afaanana liri pazo kitegedde omwana yali afaanana liri pazo n'agamba nti nze mwana bw'abanga afaanana liri pazo nga mbadde nsuubirako edirisa musuuzi buchoze ni buladi mukuwandiika firimu sebera mu firimu zeggabya ddala awakana agenda akebereko eyo program oba omukyalo oyo teyajja ng'akimya omwana we n'asanga omwana nga afaanana liri pazo nga ye abadde asuubira kirala n'agamba it can't be bambi omwana n'agezaako okunyonya n'agamba maama mu kuvaawo okwo ne tata nvuddeko embeera yankuba ne balaga waasula atunda amatoka atunda amanda kati nengayi oba kati omukazi ye yabeera mu kino nti bw'otunda amanda ate olina geesiiga bwesi zino za amanyi ageesiiza namunaazaako simanyawo ti mwana w'emyaka 4 naye tanaazika musa tanaazika naye kyeŋŋamba sekiri basemanda kyeŋŋamba liri pazo toyonooneka tuuka ku ekyo anti ensi gijjeeko amaanyi ate nze tofiirako nfiire ngitaddeko maanyi oba kutenda okudduka toyisa kisiikirize kyo kati okigamba liri pazo kuba ye ate asusi ayagala kuyisa ate kisiikirize yadduse n'ayita ne waayina okusula kisegeera so ebintu bino genda mpola mpola abasajja booli mu kwerijjako just weetaaga kubeebuuzaako omusajja munyiivu nnyo agamba embwa ziyitiridde omuboggolera buli waata projekiti nga wabeerayo abamubuukira naye agenda kuvaayo expose ng'omuyimbi oyo kayimbi kali awo amatu gaabangalala tekategeera yoyo omukunja atasera ye yamubaddeko togamba David Lutalo omukunja atasera gwe yabadde agamba temuwambaza amaduka gatto ate yagambe muno abo bwe mulaba obwo obulekana batuma butume waliyo maini ali mabega kyagala ogamba nti David Lutalo abantu bano be bamutumira be bamugaana okuddamu okola music omulungi nga gwe yakolanga music project yazina ennungi ze yakakola project ezitatuuka makindi ennyimba waba azikola azikolerawo ate nze ebiro nabagamba omuntu asobola okuba nga studio gy'alimu yeekabalagala n'akola oluyimba ne lutatuuka nateete oba ne lutatuuka bwayise Yaredi akolerawa makindi Yaredi yaliko awo yavaayo dda ali eno Lubaga ali Lubaga njuka nagendako ku studio ennyimba tezinatuuka makindi naye si mu bibi Daudi
Daudi zensonga zafuka serious ensobi gwe kenyini gwalina akayimba ke bayita guluma yaguza yakola nsobi what's wrong abamuwanika yeyo lwaki bwe bali bamwetaaga bwe bali beetaaga eddoboozi lye teyali bayambisa was it a must sagala lutala nfune bubi ng'alaba vidiyo eno abamuyamba nga mu budde nga asituka ne bamukwatirako n'asituka lwaki bwe bali beetaaga eddoboozi lye libayambeko ye teyabakwatirako baali bamuwoza ebbanja ajja kikubuuza anti kati labayo kati kankimuddemu yadde kati gwakitwala nti gwakibuuzizza bo mu kuyamba okuteeka ye bakuteeka nabo baali tebasuubira nti bayinza otuuka time nga bakwetaaga wabula akadde kaatuuka nga balaba bakola ki bakwetaaga kati gwe ate toyinza kubaga nti siyinza babeerawo olw'ensonga temwantegeeza nti mulituuka ne mukola ki ne munneetaaga lutalo kyemmanyi emyaka gy'alimu aziikidde ku mikwano gye naye bamuziikiddeko kati kyesitegeera abo be waziikirako ne bakuziikirako wali obaziikirako wabagambako ndi nange wendifiirwa mu nziikire wabula kyali kibakakatako olw'ensonga nti obabeereddewo kyabuntu kuba lutalo omusajja muganda ekyo kyekimu ku byenono byaffe bwe tukuziddwa ekitegeera nti munno mu kabi ye munno ddala nti naye wali mu kabi akava eri wansi gye wali ne bakubeererawo ne bagamba katukuyambeko osituke kati nabo batukatemu nga bakwetaaga naawe bakole ki babeererewo kati n'otababeererawo bwe bulumi bwe balina oba bwe busungu bwe bakola ki balina ate saagala baliri pazo bakoonoonyi ate yagamba ati no si bantu be bamulwana waliwo akabondo k'omuyimbi yakola akabondo anti kati era lutalo era nkyamuddamu kati era kati kanjiwe nti gwe lutalo ombuuza kati bakyabakulwana olusuubirawo akabondo k'omuyimbi akakulwana waliwo akabondo k'omuyimbi katuma abantu kati akabondo k'omuyimbi oyagala kuŋŋa nti kekagulanga ennyimba zo ziri kekajjanga mu bivulu anti kumaanyi ge nnina olaba toyagala buli wonaba nga ndi w'amaanyi go owulira bubi dasi kino njagala nkikuyigirize kale lutalo mwami lutalo kino njagala nkikuyigirize tontoma linnya lya lutalo kale walugembe mwami dasi biri totally different oli mu kopi nze ndi mu kale mwami mulangira naye mbadde nkisuze nti gwe lutalo wano tokiddamu ate weetonde tokiddamu nsaba kunsonyiwa mulangira se naye kyenjagala okutegeeza music muleme mufuula kibanda kya firimu oba kibanda kiraga mupiira olira bulungi mpulira ono music omanyi lwaki mbagaye muleme kifuula kibanda kiraga mupiira oba kya firimu ekibanda kya firimu osobola okuleeta abasirikale ne bakwata mu kibanda kya munno ng'ewo tebakwata yabano ne bagamba nti awe tulabira eyo abasirikale batukwata tujja kulabiranga eno tebatukola ki tebatukwata nobanga bizinesi eryo ogisse eyiyo noekola ki nesituka teriyo adi wa lutalo kati nga olaba maama afuswa asobola kera kumakya akabinja k'oyo omuyimbi k'ogamba ne kamuwugula naaba nga takyakuwagira kituufu wabula ate maama afuswa asobola okera kumakya nabeera nga takyakuwagira singa akera kumakya n'akwata essimu ye nakkubira naggala lutalo okimanyi nti nfiiriddwa maama oba taata n'otalabikako oba n'otamukuba n'omugamba nkyalina byenkola maafuswa ndi bize n'omuggyako n'akukyawa olw'ekyo anaagenda aziikira buli faani wuliriza bulungi genda mumaaso mpuliriza bulungi akabinja kagamba akamuyimbi akamulwana tekasobola kuddira muntu ayagala musiki wa lutalo ne kamukyusa channel ne kamukyayisa musiki wa lutalo kyekyenkugambye nti saagala musiki ba lutalo bamufuula ekibanda kyo bula nze kyankoze bubi bwe nakulabe ng'olina abo baliri pazo liri pazo ajja kuwugula akuze mu byekisiru bye kuba bo baliri pazo bo bamanyi bino bali mu bibanda bya firimu bo bamanyi otegeka bo bamanyi bw'abeera n'ennamba ennene ku live ye ya TikTok ye ennamba ejja mu bivu ennamba egula data waayo neekubeerako yo neekulaba ku TikTok era n'ekivulu bagenda kirinda ku TikTok bakiraba oku live kakati David Lutalo ng'omuntu abadde ne ground ng'olina abantu baaba wansi saagala kulimba muganda wange teriiyo muyimbi ali mu kulwana abawagizi bo wabula abawagizi bo banyiivu waba disappointinga wabula nze kyenkusuubira okukola nga David Lutalo omusajja gwenkakasa nti oli muwandiise era omanyi okuyimba osobola okukera ku makya n'oggyayo peeni n'olupapula oba n'ekitabo kyo ky'okoleddemu ennyimba ze zibadde zikufudde ow'amaanyi n'otutumuka nnyo n'owandiika oluyimba
sijja kugamba olwetonda kuba oyinza okuba gwe tomanyi kye wakola ola n'owandiika oluyimba olulaga obumu bwo n'abawagizi bo tokola lwetonda wabula kola oluyimba oluzza emyoyo gy'abantu olulaga obumu bwo n'abantu n'abalowooza nti nno olina kye wakola wabula tawandika luyimba lulumba okitegedde njogera ku bafaani be era ne bwe yabadde ayogera ku bafaani be agamba yawandise lukuba lutwaliramu bonna kukuba akina bamusinikirako mannyo bamwogerako bibi biki era nga bwe yakoze olwo era bw'asobola n'okukola luno lwemugamba wabula nze simukaka kuba ye wa music we era wakuyimba kwe yasala wabula nze mbannyonnyola ebyaddala politics yayingira nnyo endongo n'aja affectinga kakati politics bwayingira endongo ebyaddala lutalo nkugamba nze sina budde bugamba liri pazo kuba yetategeera wabula kati gwe nkugamba kuba nkimanyi oli musajja mutegeevu mwami David Lukale music yayingiramu nnyo politics kati bwabeera ennyo politico abantu balina obulumi bungi lutalo abantu bagula amafuta lite 15,000 abantu sukaali gwe baliguze nusu 8 kuba wawana ebikajjo tubirimaano bamugula 10,000 ezigenda mu 4 lutalo abantu banyigirizibwa lutalo nze edda bwe twalinga abato kyemanyi naawe era okimanyi twakwatanga nusu 5 ne bakuwa bupaani 3 oba 2 olese ensonga eyo kubanga waliwo ekyamubuuziddwa ne bamubuuza gwe kikyotegeera butabeera ku saidi y'abantu yakizeemu bw'ati yagambye nze kyentegeera mu kutegeera okwange obutabeera ku saidi y'abantu kitegeeza nti ebiruma abantu sibyogerako kitegeeza naye akimanyi okitegedde kati waba akimanyi kati era njagala okukkiriza mu mutima gw'ogambe nti ekituufu kiri nti abantu banyiiga omanyi mbawanye ekizampe eno mwenale mulimu omukyala bamuyita Amelia Amelia Matembe kyambadde Amelia kyambadde oli Amelia Matembe kati Amelia kyambadde oyo ali eyo mawokota akoze wona lebo wakitibwa byabwe babigwana mwenale mulimu omukyala Amelia kyambadde yes ona lebo ebitiibwa bye goli wadde mbobbimu no kimukakatako mwenale mulimu omukyala bamuyita mukyala Amelia kyambadde baffe wano mu Buganda n'okugambe nti omukyala oyo era nakyo kimu ku bitiibwa okitegeera kakati omukyala oyo yali MP we Mawokota kati kyensuubira oba yazzeeko yakomyewo naye bamututedda mu kooti naye omukyala oyo bwe yakubibwa akalulu njagala muddeyo munoonye vidiyo zo kinabagambye nti nze nsooka kola research ate bwe nzija wano engeri gyemera ku The Truth Media ntambulira ku mazima omukyala oyo bwe bamukuba akalulu ka 221 Dr. Udamani amugjayo omukyala oyo bamutunuzaamu kamera bino bye bigambo bya bannamawulire yabagamba nti sina gwe nja kwekwasa era sina gwe nja kunenya n'oba osanga nabo abantu babadde bankooye nga bawulira beetaaga ku kyenji yagamba bwati tuluddeko nnyo kuba yagamba nti njijjukira statement nga beetaaga kyenji kuba tuluddeko nnyo nabo bennyini otuuka n'onoonya okubanenyeza nga tewaliiwo ki wobanenyeza nogamba nti batuuka ne bagamba nti tuluddeko nnyo oluusi nga n'ebintu ebimu ne delivery ezimu nga tezikoze eki mujjukira kakati omukyalo oyo obwetoowaze bwe yayogeza abazinga abapolitician luba lutalo n'abalonzi era omwamulabako n'amasanyaze yabagakola ki lutalo naye yayiseemu n'abalonzi kati naye ate ono ye kye yakozesa eky'obuntu obukulu nagamba nti osanga oba kino kikyabanyiiza batuluddeko nnyo n'atateekawo olutalo wakati we n'abalonzi after 5 years bwe yazzeeyo bazzemu ne bamukola ki ne bamuzzaako olw'ensonga tebalina kyakumwekwasaako ekyokumuzzaako sirishuwa kubanga olwedde mu kkooti enkulu omusango kale naye era bwano mu kalulu eyo balangirira ye kati kitegeeza nti kyengezaako okulaga nti teyateekawo olutalo n'abantu kati olutalo saagala okole ekintu baliri pazo kye bakola saagala oteekewo olutalo wakati wona abantu bali mu kujajinga kitegeera lutalo oli musajja mwetoowaze kyova olaba nti oliwe bagamba nti wali aseneza abo abasajja wavaayo n'ogaa nti toliddeseneza abasajja n'okwata n'ekitabo ekitukuvu yalina ku mboozi mukati kakati David Lutalo embeera bwetyo ebaddewo kyensuubira n'olwaleero saagala bakuteeke mu ntalo za TikTok abantu ebigambo batakusuubira mu kuba abantu bamanyi gwe omu ku bayimbi abaliwo aba generation yeno abeetoowaze Abitex ekiwakanyizza
kubayimbi abaliwo aba generation eno abetowaze kakati obutagenda nnyo beyond n'abantu kati buli Babitex batandise okujjayo ng'eyali asene biki kivuddeyo kuba nti nowavuddeyo nawe nokola ki n'otekawo embeera eringa ewaasa yabaliri paze lutalo sigikusuubiramu nze siri wano okuchallenge nze nabadde ndowooza Musa nabadde ndowooza nti interview gye yakoze ne Alan Cruz kyandibadde kiwedde ate okujja ate najja kwezo live z'abaliri pazo kuba baba ku drivinga balina gye bakola ki gye bakuzza kuba bo balina bye baagala kitegeera kati ate saagala nnyo ogende mu kintu kyefaanyiza bwe kityo nawe kenyinyi osobola okuddayo nga bw'olaba Ameriya bwe yagamba nakawo osanga tubali tuluddeko nnyo naye n'ogamba nti osanga kye baali basuubira saakikola naye nze ndi wamu nammwe nti nange nawe osobola obanyonyola ensonga zo ezakuviirako kuba osobola ogamba abantu bisoboza saayimirira nammwe naye nange nanoonya ekyokola mu budde obwo nensoberwa nga ndisitaaka mu nsonga bweti ne bweti ne bweti nofuna engeri gy'obanyonyola okitegeera saagala obeere nti no gwe ttiimu gy'olina tekwadvisinga oba bonna bonna si bategeevu okitegeera abantu bali baattributing nti ttiimu ze yalina ze yali akolaga n'abasinga yabeegobako byebigambo ebibadde biyitingana nabo ababadde naye okupe bagamba nti naye ng'abo abasajja abo baliri pazo kiki si batuufu bagenda kuleeta oyagala olwana entalo zaabwe ate nga nawe sofa okyalina ebikutawaanya ng'omuntu ebikuchallenginga ate oyingirira ekintu ekirala ekiki kinene so nze kyenyinza okugamba nange lutalo dayo weerowooza yamanyi nze sisobola mubulira kyakkola wabula ddeyo yeerowooze amanyi ekituufu ekyokkola yesawa akozesa erinnya lye alina amaanyi ye lutalo olina amaanyi mangi mu kuwandiika n'amagezi mangi n'eddoboozi eddungi essaawa zino saawa gwe bakugamba nti nno walwanagana naye akugamba talina luyimba naye ate gwe olina oluyimba naye okitegedde kati osobola kungamba nti omuntu omubi ennyo ate olina oluyimba naye kuba nakulabye ng'oli pissed off ng'olina ne byeyagala okwogera ebyammwe okitegedde ng'olina ebyammwe n'omuntu kuba gwe tewamensioniza erinnya kubanga gwogamba nti abayimbi abamu naye nga tulina ettafaali ku bo si yegwe oyo kyova olaba era tewabyogedde kati abakuba liri pazo oba n'obimugamba byonna byonna ajja kubikola ki ajja kubyogera ku live so kati gwe weemanye lutalo ne bwe wakuzibwa ne bwe wakula n'entegeerayo okuvira ddala kuba obadde mu industry eno almost kati oli myaka ogenda mu myaka 2 naye oli muntu ali organized obulungi era omuntu omwekkaanya mu byoyimba ne mu byoyogera lwaki kano akadde akatono kaagala okukozesa ensolo omusajja obwo yabukooye yagambye essaawa nkozese ku linnya lyange nze lutalo kanyingire olutalo ekijja kijje olutalo yenze lutalo kale olutalo lujja kutambula ffe tujja kubaawo era tujja kugandika kati ono anyigiriza nnyo naalibwa ati twala buli sayidi ejja kuba kusaidi yagambye vaayo neŋŋange mu bwenyi leeta otuma embwa jangu gwe kennyini jangu ate n'agamba ne bamugamba mbuno nga tebanagenda mu bato ayagala asooke beekuba ebikonde nze ntuula wano nze twali tutudde naawe abasinga bwe nayogeranga ku Alien Skin bagambanga simwagala ate wali omwagala nali mwagala nnyo ddala nali omu kubasinga omwagala bwe nsuubira kubasinga omwagala naye bwe navangayo ne mugamba nti kino na kino wano si watuufu si kirungi kuba abantu ate balese ssente zaabwe kulaba ekirala ne mugalien endongo jingidde ne tolumba bintu bingi tolumba famire y'abamayanja ne muga tolumba famire y'abamayanja eno olumbye basawo olumbye tokola nnyo balabe baki bangi abakirabanga abamu baliyita zoleyo kati singa ffe naffe tetwalinako bantu baffe ndoba tulinako abantu baffe bebagamba nti oyo singa tamanyo tetulina era singa ffe abamu ku lisiti ezakubibwa nolwokuba nti mwabeerangamu kiringa oli asobola ogamba oyo Musa akati mukulu we azanya bikonde muto oli azanya bikonde kati n'obalabalamu gye binaggwera nti ajja kubaako abakuteekawo embeera ey'okulabisibwa kati David olaba gundi gy'oleese gundi lutalo yagambye newekuba kugenda mu ligi kufunya oyo atuma abantu ayagala basoke beekuba ebikonde nga tebanayingira awo wenyinyi era liri pazo n'ajanjawaza n'agamba nkumanyi
gwe baba lutalo nkumanyi waliwo omuvubuka gwakuba oluyine yeebakirawo kati okitegera kyakitegeezako okulaga nti gwe wuliriza kyemunyonyola abantu be yabadde nabo beebo ye eva ali mu kudrivinga mu kutwala mu violence kyotali okitegeera akutwala mu kintu kyotali ye akunyonyodde awo abantu bewakuba empi n'azirika okitegeera kyokka nga lutalo ebbanga limaze mu industry basoboleetayo n'omuntu oli nagamba yangoge nti lutalo yakusonga olugalo ku mutwe nga taliiwo okitegeera so kati beba abantu naye kenyinyi osobola okuddamu emabega n'olaba n'ogaba bano bantu kikawa kiba kitegeera omuntu asobola okudrivinga nga yakuza mu byekisiru bye nga ye atabifunamu naye nga gwe byongera kunnyika so kati byebyo okay ona mukasambidde teri munnayuganda agenda kunenya kuwagira Museveni ingana ebatakunenya kyabana teriyo kakati tewali ensonga lwaki weyita opposition ate nguwagira Museveni kubanga ebyo ebintu bibiri tebigatta ensonga njajinyo tebigatta kati oba oli ki eno ye rigimu eri mu buki mu buyinza gyowagira kyokka enkeera n'ogamba fe ab'opposition so kati osuubira oli ali ku genuine ewakanya mwami Museveni atambule naawe ankaddemu nga tekannabulirayo tujja kubulirayo nnyo President Museveni kakabando balaba ati kati wuliriza kabando mulaba amuwagira Luwatu nammwe bye mukola mukolera President Museveni obanga mu kifo ky'omulemesa okukulembera mudduka wakulembere kakati muba muli mukolera yiye abantu abaagala aleme kulembera bamulemesa naye mwene muddukawo ti omusajja akuze kakati buli lwokola mubanga embaata eziweekera nga terina kyeyeetisse kati nze saagala bino byakulimba ng'oyinza okulaba embaata nolowooza nti kyerese kiyitirivu eweekera ebintu byayogedde wano n'anenya Kyagulanyi mbu yalema okugatta oludda oluvuganya n'akulemberako ekibiina kiki kimu okyogedde akola ki mpulira naye Kyagulanyi ye mwalimu muyita musi ate n'alulwanyisa okubeera nga anoonya abantu b'opposition ate atuule n'abawagira oli nga bani ate olaba reasoning eyo analyst fena kyetulina okumanya muwagizi wa President Museveni tubeere beesimbu kakati tubeere beesimbu kakati mwami Nsamba gw'omu ku bantu ba NRM naye gw'omu ku bantu ba NRM abali mu NEP kati gwe lwaki yakugjayo n'alekayo abalala mwami Nsamba gwe tolina adiisi gye bakuggyako kubanga gwe mwenyewe Kyagulanyi gwanenya obutaba kuŋŋaanya mwami Kyagulanyi sandi mwogeddeko singa si kwe kubadde omulamwa sigenda mukkiriza kuntyobo sooka omuleke njagala nnyo tuyina omulamwa kitegera mwami Seruga tuyina omulamwa n'olireeta omulamwa nga gwa yenze ogwo nja guleka gutambule kakati gwe sigikusuubira obaddoozezaako ku debate ezisingakowa nga naawe bwe wamuwagira naye gwe ne famire yo naye ekyenjagala mutegeere nti bwe tuba twagala omuggyako n'ababe tubeetaaga tubajjeyo ekyo mukibuulira abatuwuliriza n'abatulaba bwe muba muli genuine oba kitegeere naye
okukunganya owekitiibwa nsamba oshabe mukama wange tusooke tuwulirizeemu omanyi omukadde we boogera ku magumba yeekanga naye wuliriza obudde bujja tufaako bulyo yatusooka tuyimireko awo tukakkanemu kaawo tukakkanemu omugambyeko tukakkanemu ako mukulu kabanda wateesezza mu kusooka wayogedde kintu Musa wetutunula wano walabye embidde we yagudde mu kawunyemu ekisajja kyamumaliddemu kati omanyi omusajja ono lwaki nze ate namwagadde enjogera gye yayogedde mbuuza lwaki ekisooka bwe tutunuulira Nsamba Patrick yali wa NRM n'asala eddiro n'adda mu NUP naye bwe yasala wholeheartedly mbidde wa DP naye ate aliininga neki ne NRM bwajja mu bantu agamba nze ndi waki opposition ebyo bintu byanjawulo okubeera nowenkyukakyuka yes opposition agamba waki opposition kyokka awolereza ki bintu bye NRM babadde kubukedde Patrick Nsamba Oshabe owe Kasanda North constituency namugamba sebo ebintu ebyekisirusiru lukomya gwoba oliwo NRM namugamba si kibi kuwagira NRM ate era bajja kukwagalyayo ng'oliwo NRM wabula tojjanga wano kutandika kubuzaabuza bantu ogambe mbu simanyi jjukira namugamba formally yaliwo NRM nenaasala teyasigala nti nno nze niwo NRM naye mpagira ebintu nupu byekola oba obuzaabuza yagamba kati nze eri nvuddeyo ndi waki wa nupu agamba mbidde yesaawa salawo kimulekerawo okubeera bw'otya amagulu ogenda yulika mbidde ogenda yulika lwaki okera ku makya n'otandika otulimba otugamba oli wa opposition oli waki wa DP kyokka ate saawa y'emu owolereza byaki bw'ojja wano otandika okuwolereza oyogera ebintu ebitagatta olina obeera eno bw'oti otandika okuleeta bisimanyi opodown bide biki oyogereza ennimi ezitagatta Nsamba Patrick Oshabe omanyi nakugamba bwe nti politics wedda bamukumira nnyo mu kufuna ebintu ebitusiruwaza oba okusiruwaza abaaliwo Biden abaaliwo ng'abantu abakulu abafanga nnyo ku bya politics baffe Biden twali bato tulowooza ku kusoma tetulina ebyo bya politics bwofunye akwayeza switi kimara yabeerako bamanyi n'ebizibu byabwe kyovulaba nakugamba nti abasajja b'edda abo abamu ku bano abakulu ababadde bagamba bateeketeeke simanyi baani abasajja b'edda baatutambuliza mu politics w'obugero bwa Wakayima ne Wangu obugero bwe baatunyumizanga okwebaka bo bwe banyumyanga politics n'atambulira abo kati oyo mbidde y'omu ku bantu era ab'obugerawo abo bahula bahu sebe biki ebyo bye babeerangamu ne batambulizawo politics n'essaawa zino ensi yazibuka amaaso tebakyalina kye bagamba bantu agenda okulaba wanaleeta hula habbahu abantu balina budde bwebyo bagenda kubiyitako buyezi batunuulire ebintu ebikyusa ki eggwanga n'okutereeza obulamu bwabwe bwe balimu kati butali buki butuufu ambidde namuwulidde ayogera ku kyokuba nti nombu eggwanga tugamba twagala kulikyusa akulembedde okulikyusa yadduse tosobola kudduka ggwanga lyagala kukyusa mwami mbidde njagala okutwala omukisa guno okutegeeza ate era mubuulire wankimanyi oli musajja muyivu ate batugamba nti eriiso ly'omukulu byakyuka batuga eriiso ly'omukulu adugalayo balaba ate era omuntu w'eriiso eddene baba bamusuubira okulaba ennyo kati eriiso ng'eryambidde eri ekisigo kyalebika anti ngamba eriiso lyambidde ku bunene bw'amaaso ge anti ngamba nange ekisigo kyalebika yali badde akola ki alaba nnyo Uganda okuva gye yatandikira kwaga oli musajja asomyeko omanyi history abakulembeze bazenga bakyukira kuba nti no bawangaŋŋusibwa n'abaze bawamba bavudde nga mu buwaŋŋanguse ne bajja ne bakola ki ne bawamba nti abasinga bakyusiza obukulembeze ng'ogyeko Amini nti already yali mu magye n'awamba mukama we ng'ali Bulaaya ng'ogyeko Obote nti yali Minister of Defence by the yali minister teyali wa yali defence Obote Biden yali minister n'awamba Ssaabasajja Kabaka n'amuggyako mu ntebe ye olw'ensonga nti yali atwala amagye biki n'amulumba n'akuba olubiri lwe n'awamba abazze babeerako kati nga President Museveni
yajja ano ne yeetaba mu kalulu ne kamulemerera n'awangusibwa yasooka kuddukira eyo Kenya Tanzania manya n'ava e Tanzania n'agenda family ne bagenda e Sweden then nadda n'awamba ki eggwanga aliko olwaleero kati mbidde oba obadde ekyo tokimanyi myaka gy'oliko n'obuyivu bw'oliko nti abasinga okujja bazze bakyusa gavumenti balina time babadde nga bavaawokko ne badda then wawo n'eŋŋombe ga nti wizidro tekubeera kutya kuba kweteekateeka kakati Kyagulanyi asobola okuba nga gweomulabanga goga munombo yadduka mwe tageti yammwe mwena mwene kibasumbuwa mubadde mwagala Kyagulanyi abeere wano either mulabe ng'akubibwa emiggo oba ng'asibibwa oba ng'atokyelingibwa oba ng'attibwa kakati simanyi oba yebadde golo yammwe oba gwe mulama gwe muliko kuba mubeera ku program babayise ku bintu birala ne mutandika okudonga yafuluma atya kyovulaba ono Nsamba yamunaabidde maaso namugamba boss kyekya nti babayita ku bintu birala nnyo muli ku bintu byammwe mulina kubeerako ebyo bintu byammwe byakujubireetinga kubba kwammwe bintu byammwe ssente zammwe ze muli ez'omuliwa omusolo ate mwe ne muddira ebintu ebirala ebintu ebiruma abantu ne mubiteekamu oyo kadoolidooli wammwe katemba wammwe guma mulimu kandolindoli kammwe bambi Kyagulanyi mumwesonyiwe Kyagulanyi mumuleke kuba ye abamukkiririzaamu oba abamuwagira tebanaba kugambako nti no abadisappointinze bali disappointed oba abaliddemu olukwe bo bakyalinze kyekiva gyakola ki gyali era bo bali hapo okuba nti nasobodde okusimattuka n'afuna exit n'adduka mu ggwanga era gyali bamusabira buwangaazi nakubeera bulungi ateeketeke asobole okudda abanunule ebbanga lyonna n'abantu bennyinnyini abaali e Misiri balinda Musa era Katonda yamala kugamba Musa agenda onunulira abantu bange abo bajje e Misiri bakole ki baleete era yabajjayo mu mbeera nga n'amagye gamugoba n'asanga ennyanja era yagiteekako muggo gw'ennyanja n'ekola ekkubo buli we yayitanga gano amagye agajjanga gamugoba ng'egenda ebikkawo negenda ngaegakola ki egajjako so kitegeeza nti mu buli mbeera yonna naye kati gwolinga agamba nti n'abantu abo baabonaabonanga e Misiri nti Katonda yali tabalaba yali abalaba naye ng'alinze akadde akatuufu kajja obbagirayo kati njagala muleme kubuzaabuza banno propaganda wammwe mba mulidde sente zammwe eno n'ensi weeri tekyaliko ebyo bya kisirusiru byammwe eyo propaganda twamugaana bw'ojja n'ebyekisiru ebitategeeka obuzaabuza abantu nga tujja nga tubakolekitinga tekyaliyo ebyo ate ffe tetusobola kujjako kigere twakkiriza enjala n'weba ennuma nja kulya capati y'olwasa nnywereku kasoda ka lwasa ebbiri nze ntuule wano bwe mba mbaddemu n'50,000 ebbiri nziguleko data ebbiri nziguleko capati ne soda nzije wano ntegeeza abantu ekituufu bagambe nti no hula bahu kutegeera nti oyo Katemba wammwe gwe mulimu beera eyo nywerera gye wadda gw'oba omanyi nti noweteekako ekibi oliko ekikolimo kati oyagala kwerungira beera n'ekikolimo kyo gwamanyi kuba teriyo yakutumayo so tetulina nnyo obudde bwe twagala bamalirako wabula Kyagulanyi mwesonyiwe gobeeramu ebyo one word to Patrick Oshabe Patrick Nsamba yakulaga nti kasita yava gye yava nadda ku saidi y'abantu ogutali musango agenda kuyimirira n'abantu ye yasalawo teyajja n'ategana tula mu katebe nga we tutudde wano alaba olinga adongwa anti teyajja kulya mu lime na luzise nti ye ogenda kwogera ebyekisiru mbu yasireke busirisa akulabe kitegeera wabaddewo n'Honorable Kabanda n'agamba Nsamba namugamba ate tosirika musajja kuvuvuba mugambe kyokka nno ng'amugamba weenaalemu naye nga mugamba tomukkiriza kuvuvuba mugamba amazima wabasereza ffeno yazirya aleme kubuzaabuza bantu mugambe. Let me teach you Kabanda. Kabanda is one person alwana abantu abajje nabagala okubatoolako ku mugaati gwabwe indirectly. Ye muntu omu yavayo n'atugamba nti ono yajjako abantu ebintu nti n'omukudduka mu FDC already baali bamugobye ebbaluwa baali bagimuwandiikidde ono yali akitukwese navayo n'agamba oyo no baali bamugobye kati buli muntu atuula mu katebe ng'ali aganaga obanga mupya yakajjeemu Kabanda amulwana naye nga mukyamu ki si mukyamu okimanyi nti buli muntu bw'okera ku makya olina abantu bewaka abaana abato myaka 6 7 ki noleeta omwana omulala ne wabeera myaka 4 biki noleeta omwana omulala n'owaga nti muganda waabwe mirundi 10 basooka kumulwana mpozi mu maaso eyo batugatte buli bamaane bagamba waayi takyavuddewo naye basooka mulwana ebyokulya balaba bibalyako ne bibatamale oba balaba bibakola ki kana tenze fight ya Kabanda njagala nnyo engeri gy'abakubamu ajja bamanyi muntu waabwe bw'atuuka ku seeti
ng'abakaliramu. Kati Ekiboko waba yatudde wansi n'agamba tokkiriza. Era yamugaye tokkiriza. Kati omusajja ayagala kuwangula tomukkiriza kuwangula. Naye weetegereze video bwe tokkiriza kuwangula. Ngenda giterayo abantu wano. Ayagala kuwangula lwaki tukkiriza mugambe. Kati ayagala tosirika. Bino bye babuuza soko nsirikeko naye bamugamba tosirika tomukkiriza nga ye kamuga tosirika nga noli naye nsamba agamba wabona ate sirina kukola ki. Sirina sirika. Kuleka musajja naye nga nze what I'm telling these people like the Mbidde style. Mbidde kiriza. Gwe kenyini wagamba mwasayininga MOU ne NRM. Go by the MOU je mwasayininga. Ate tugezaako tulaga nti mwasayininga MOU ate olinga bebi amambo abitwalire bade no tukwesiga ate eri obereri ngo otesa nabo. No. Anywerere wamu. Abera. Oja yulika. Era wamu. Ensonga nga tumaliriza. Ensonga gye yagala omaliriza nayo. Ekintu Kyagulanyi okufuluma Uganda. Kitabudde abantu abamu. People are saying Kyagulanyi yafuluma nga ayambibwako President Museveni. Nalabako Munyagwanga agamba nti yafuluma nga ayambibwako omu kuba First Family. Bigirwa agamba tabakuba government yali tajja kufuluma. Then First Son ye n'avaayo n'akola submission nti ono yayita mu mifuleje yaddu amaze emyezi 2 nga taliiwo mu biki n'aleeta version totally different ku yabano gye bayizaabo ze badde boogera nti yapalapalanya naddukula okubambutya era akkiriza nti yayita na mufireje yapalapalanya kati Kyagulanyi n'amu reply nga walaba reply gye yabaddamu nti oba ogamba nti bwete webiti obaki wano lunaku bweruti badde okola bino webiti oyogera bino webiti kaakati ba propagandist be bateekawo kyabalese nga bali mu bbanga anti ekyo ekintu era nzire emabega ku kiri nti mabega ali babadde nga batugamba paka kati waliwo era babyogera kuba babyogera kati mukama singa luli naye oli babadde nga open nga baga Kyagulanyi akolera Museveni ne tukikuba ne twagala batuleetera amazima ne gababula prof ne babula ekyo nekikola kine kigenda naye nengamba ffe twalinanga ekibuuzo kimu ekyalinga ekyamaanyi era ekyaleetera ebyo byonna byonna okusaanawo byasaanawo lwa kibuuzo kimu bw'aba akolera Museveni lwaki ate bino byakola kimanyi kye baba bamutuma okukola kati lwaki bamulwanyisa okukola kyayira okukola abaana abo batwala ku ssomero babasomese kikyate ekikugambisa basomesa nti kyebakola si kyoyagala nga tewabatwalayo wabatwala then bakyuse bajjeeyo then bakole ki bajjeeyo buba nga basomesa kyebakola si kyoyagala Kyagulanyi oba akolera Museveni batuketemba mugambe nti owaayi project yaffe guni campaign ziwedde okulonda kuwedde kakati bikole ki bigwe naye basigala bakyamunoonya ekyokubiri abantu bonna bagenze mu ekizero nga badduka ano nga babadde bavaawo ku mbeera ya kukyusa gavumenti babadde nga bayambibwako ne kabaka bamusuzanga mu maliba mu bibaya bye basuzangamu amaliba okitegeera mu ebimanyi bye basuzangamu amaliba kati asobole okufuluma akwekebwe omuntu watamusuubira kubanga oli ajja tukagambe omusula amaliba nga muwunya nnyo kabaka tasobola kukola ki kubeeramu asobole okufuna akakisa akakola ki akafuluma nti abo bonna ne Museveni bamukweka naye asobole okutoloka anaafulume naye yadde ayekere ki gavumenti so kati Kyagulanyi okumuyambako oba okumukweka asobole okufuluma si kyamaanyi si kipya era oli tosobola kwogera ekyo n'ogamba okoze amawulire asobola okwekebwa ng'era omuntu omulala n'ayambibwako then n'afuluma wabula ekisinga okuneewuunyisa kwe kuyambibwako ate amunoonya kuba ganda ne Museveni yamuyamba kate nga be bamunoonya kiba kyewuunyisa naye bw'aba yamuyambako kale atuyambire ddala amuzzi atuyambire ddala amuzzi kuba ffe tumwetaaga ono propaganda w'abantu gwe badde bakola ne statement First Son gye yakoze ebalekawa yakuta ebintu byabyo nona nabiwamu amazzi ne Mozi yaliko ye Mozi by the way ye Mozi ye kiki ebyaddala ye Mozi tagala nnyo bintu byakuddawo kweka era ne wali bafumbiranga Fedi Mutwe tumanyi gyali biki n'abagamba mulina ye Mozi ye kyalina oyitali bwatyo tasobola ye Mozi ebyo polisi byefaayo feka kati tetumanyi kigenda mu maaso eba abaleka mu bbanga ye ng'avanga baga Fedi Mutwe mulina ne gundi tumulina gundi tugenda kumukwata openire ye tayagala nnyo bino byakufumba abantu nakwesubya ebya kiriga ye tabyagala kivula baeva ye aba challenging ababeera disappointed from him ate aleka ne basooka baleekaana
abaleka ne boogera ebyekisibe ne boogera ye n'avaayo n'ayogera amazima n'agamba ye musajja bwa facts bwa mazima ye naye agoberera Kyagulanyi mwoza awuliriza nnyo Kyagulanyi yamugamba amazima gali kufuula ow'eddembe kati kwayagala otambule tukikola amuwanyi obudde anyway Musa okay wetu tubadde ne Musa it's obudde bugenderedde time yeyo mu subscribing mu like mu commenting mu sharing mu gundi esobola okutambula please mubadde balabi balungi we meet next week with another program awareness. We don't just do programs for, we do awareness.